Yekolera Itongwa ge mannya gange musiibye mutyo bamusuze mutya baganda bange ne bannyinaze okusinziira ku budde bwe muli mu kulabira akatambi kana. Alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye bulungi. Ensonga endeese olunaku olwaleero kwogera ku nsonga y'emivuyo egigenda mu maaso ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe esitudde buli muntu okugyogera. Kaakati baganda bange ne bannyinaze nga tetunnalwanagana ku mivuyo gigenda mu maaso ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, n'alyewozezza nti twalisoose kulwana ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe ne kiva mu mikono gy'abantu ab'olubatu ne kikomawo mu mikono gya Uganda ng'ensi. Kubanga essaawa eno kkiriza obaganda Entebbe airport tekyali kisaawe kya Uganda, wabula yafuuka bizinensi y'omu kubatunyigiriza oba yafuuka bizinensi y'abamu kubatunyigiriza. Kakati tulina kusooka kulwana ekisaawe ky'ennyonyi ne kikomawo mu mikono gya Uganda, then ebirala bijja kwekola byokka nga bitambulira ku ssemateeka wa Uganda. Abo abaana be mulaba ababakolako emivuyo ku kisaawe Entebbe oba abakola emivuyo ku kisaawe Entebbe, baana baabo abalowooza nti ekisaawe kyaba kitaabwe, bazzukulu baabo abalowooza nti ekisaawe kyaba jjajjaabwe, nti ne bw'omuwawulako nti gyeno si engeri gye bakolamu emirimu ku kisaawe ky'eggwanga, alabanga ggwe omusiru lwa nsonga omwana wa Itongwa tosobola kgenda kuwabula mwana wa mulwana ku nzirukanya ya mirimu mu Uganda Battery oba kampani ya mulwana omugenzi eyali ekola battle, kubanga eri agirabanga kampani ya kitaawe. Kakati ne bano abantu ekisaawe bakirabanga ekyabwe. Kakati n'alowooza nti kya buvunaanyizibwa nnyo tusooke tulwane ekisaawe ky'ennyonyi kikomewo mu mikono gya Uganda, kive mu mikono gy'aba individuals, kubanga ekyo ekisaawe ky'ennyonyi yafuuka family property, tekyali national property. Nkiddamu, ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe yafuuka family property, tekyali national property. Ekirala ayagala okutta omusota ogujje mu budde ogukuba mutwe tokuba kawuuwo, kubanga bw'okuba omutwe n'akawuuwo kagenda kufiirawo, naye bw'okuba akawuuwo omutwe ne gusigalanga mulamu, munnange oba tolina kyokoze gwe omusota gusigala gukyali miramu. Kakati gino emivuyo gyonna gye mulaba egifumbekedde mu maaso ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe gye gifumbekedde mu buli kitongole kya gavumenti. Njagala okubategeeza nti ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe si kye kyokka ekyavunda. Buli kitongole kya gavumenti ne minisitule za gavumenti zonna zavunda, naye ng'omutwe omukulu oguleetera ebintu byonna okuvunda wano mu ggwanga Uganda baguyita Yoweri Kaguta Museveni. Nga tetunnajjawo Yoweri Kaguta Museveni, ebintu bingi bigenda kusigala bivundu. Ayagala okutereeza sekita yonna gy'oli, olina kusooka kujjawo nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni, kubanga n'abo abaana bali enguzi ku kisaawe Entebbe balabira ku ye nga n'olulala IGG we yavaayo n'agamba nti agenda kulwanisa oba kunoonyereza ku bali b'enguzi. Yamugamba baveeko gwe teebereza oyo akola ku kisaawe Entebbe abaamuwadde ekifaananyi ki. Kakati nga tonnajjawo mumpende gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni, mpaawo kintu kyonna mu Uganda kigenda kutereera. Airport Entebbe bagenda kusigala bakyababba, kubanga Museveni ge mafuta agateekebwa mu mmotoka gye bayita enguzi, nga tonnagasalako emmotoka gye bayita enguzi, yeegenda kusigala ekyatambula. Amaanyi nga tetunnagateeka ku kisaawe Entebbe, amaanyi tusinge gamalira kujjawo Yoweri Kaguta Museveni, kubanga gwe muti okubala enguzi, gwe muti okubala obutemu, gwe muti okubala obuvuyo, nga tonnagutema kuva eno wansi mirandira. Nkulayirira mpaawo kyogenda kuba olwanyisiza. That's why nkugambye anatta omusota agukuba mutwe takuba kawuuwo. Kakati n'okugjawo emivuyo gyonna mu ggwanga n'ebigenda mu maaso ku kisaawe Entebbe tusooke tujjewo nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Nange ne mbuuza n'ekibuuzo ekira bannayuganda, mwoyo gwa ggwanga yabulirawa? Mwami Yoweri Kaguta Museveni ebiseera ebisinga asiiba atutendeka okubeera ne mwoyo gwa ggwanga, naye mwoyo gwa ggwanga gw'otutendeka nga ffe tetumulaba otuuke n'okwonoona ssente z'eggwanga otegeke emikolo ekkololo mbutukuza lunaku lwa mwoyo gwa ggwanga. Naye nga ku airport awo Entebbe tewali muyindi akwatibwawo, tewali muzungu akwatibwawo, era tewali Mumerika akwatibwawo. Abakwatibwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bannayuganda bannammwe, naye ng'ate enkeera mutusomesa tubeere n'omwoyo gw'eggwanga, nga nammwe kennyini temuyina mwoyo gwa ggwanga, nti abagwira
mubagulumiza nnyo mu nsi yaffe n'okusinga ffe bannansi. Era y'ensonga lwaki ojja kwesanga nti munnayuganda ali mu kulwanira ttaka n'omuyindi oba n'omuchina, naye ate era omuchina still n'awangula munnayuganda, kubanga ensi mwe tuli ewannyo ekitiibwa abagwira okusinga bannansi. Enkya abeeyita abatukulembera nga batugamba mbasaba mubeere n'omwoyo gw'eggwanga, naye omwoyo gw'eggwanga gunaatuvaawa. Omwoyo gw'eggwanga tebagusomesa. Uganda bw'onjagala nange ŋŋenda kubeera n'omwoyo gwo. Tewali musajja asobola kuyigiriza mukazi kumwagala n'otuuka n'okuba omukazi w'emiggo, mukazi gwe funa omwoyo ogunjagala, funa omwoyo ogunjagala. Empisa zo, enneeyisaayo n'ebyokolera omukyala bye bimuleetera okukwagala. Automatically omukyala bw'oba omuyisa bulungi ng'omuwa ekitiibwa ng'omuwa ne ku mmulo, automatically yajja kwagala nga si gwe amukasi. Naffe Uganda bw'eriiga otwagala oba bano abaabita abatukulembera bwe baliiga otwagazisa Uganda, automatically tujja kubeera ne mwoyo gwa ggwanga. But as per now tetulina mwoyo gwa ggwanga, kubanga akuwa naawe gw'owa nkiddamu, akuwa naawe gw'owa bw'onsigamu obukyayi ŋŋenda kukuddiza bukyayi. Ekintu ekya kye nali agadde okwogerako bannayuganda, mulabye amaanyi g'eddoboozi lyammwe. Bannayuganda mulabye amaanyi g'eddoboozi lyammwe. Mulabye mwenna bwe musitudde amaloboozi ku nsonga y'ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe bwe kiwaawadde. Kuba akafaananyi singa eddoboozi lyokozesa ku buli kikyamu ky'olaba ekigenda mu maaso mu Uganda. Eddoboozi eryo senga buli kikyamu ky'olaba ekigenda mu maaso mu ggwanga olikozesa, olowooza Uganda yalibadde ekyalina emivuyo, ekyalina obutemu, ekyalina kiwamba bantu, ekyalina kisiba bantu. Tolindanga omusota okukuluma olyoka okwata omuggo olyoka ogutte. Buli avaayo okuwa endowooza ku nsonga y'ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe baali bamubbiddewo. Buli avaayo okuwa endowooza baali bamubbiddewo. Kakati next time bannayuganda bannange temulindanga omusota okumala okubaluma mulyoke mukwate omuggo mugukube, kubanga Bayibuli yatuwa obuyinza obukuba omusota wonna we tugulengereddeko, kubanga nagwo we gutusanga guba gugenda kutuluma. Kakati n'ekizibu kye bayita Yoweri Kaguta Museveni ekituleeseeko ebizibu ebingi mu ggwanga, singa twalwezingiramu amaloboozi gaffe from day one oba osanga waalibaddewo ekikyuseeko. Naye mubadde mutulo ebbanga lyonna mbaaniriza mu nsi ey'abazuukufu. Mwebale kuva mutulo lwakuba muzuukusereeti, but better late than never. Tutandikiraawo we muzuukukidde. Mulabye ebibala ebigenda oba bitandise okuva mu maloboozi ge musitudde ku nsonga y'ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Kakati ge maloboozi ge gamu ge mbadde njagala mutandike okukozesa ku buli nsonga egenda mu maaso mu ggwanga. Afande Katumba Wamala, Afande Katumba namusanga wa mulopere. Afande Katumba munnange nga bwe nakugamba nze nkooye okwononerako obudde bwange obungi. Afande Katumba nkwononeddeko obudde obungi. Afande Katumba nkulabudde. Afande Katumba nkufuuyidde obugombe nti va mu kkubo lya trayini, naye ogaanye. Naye trayini bwekulinnya sijja kulabikako mu maziika go. Afande Katumba Wamala ye gwe eminisita ow'ebyentambula, era emivuyo gyonna egigenda mu maaso ku Kisaawe Entebbe givunaanyizibwa ku ggwe ng'omuntu, kubanga ye gwe akulembera minisitule eyo. Nkiddamu, emivuyo egyo givunaanyizibwa ku ggwe ng'omuntu, kubanga ye gwe akulembera ekisaawe ekyo, kubanga kiri under minisitule. Wadde si gwe akola emivuyo egyo, naye kasita okkiriza bakulembeze nga feesi ng'aboonoonyi bali mabega, ye gwe agenda okufuuka engabo nga bamanyi tegabatuukako, gatuuka ku ggwe. Gye muvuddeko Afande Katumba Wamala, nakugamba bano abasajja baalemwa okutta. Kaakati essaawa eno wenjogerera bali mu kuttattana. Afande Katumba Wamala abasajja baalemwa okutta emirundi gye bakakwegezaamu okutta sigibala n'olw'Esomaliya olujjukira, n'olukyasembeyo lwe bakuba amasasi bigalyoke gatwale muwalawo ne driver we. Kakati okumanya baalemwa okuva luki nti baalemwa okutta, bali mu kuttattana. Ku mulembe gwo simanyi ennyonyi esisa amafuta, ku mulembe gwo emivuyo gipuusa emivuyo awo ku Kisaawe Entebbe. Kakati Afande Katumba Wamala
kya buvunaanyizibwa nnyo ove mu sisitimu envundu kubanga gwe nnyaanya ennamu okukola kiri nti oli mu sisitimu nvundu oba oli mu nnyaanya nvundu naawe bagenda kukuvunza. Naawe bagenda kukuvunza. Nakugamba waliwo ensonga lwaki Katumba Wamala wasimattuka okuttibwa oba osimattuse okuttibwa emirundi mingi. Daniel baamusuula mu mpologoma. Bwe bamusuula mu mpologoma zimulye, Mukama Katonda yamutaasa. Abaamusuula baagenda okudda nga Daniel gwe baasudde empologoma zimulye ng'ate enjala ziri mu kuseka naye, ziri mu kuzannya naye. Si lwakuba yalina amaanyi mangi, naye lwa nsonga Mukama Katonda yalina emirimu gy'akyayagala omukozesa okunnyikiza ekigambo kye n'okusomesa abantu amaanyi agali mu kusinza Mukama Katonda, nti amaanyi agali mu kusinza Mukama Katonda gakuwonya n'empologoma enjala okukulya. Takali nawe Jeno Katumba Wamala, Mukama yakuwonya lwa nsonga nti olina okubeera omusaala mu kununula bannayuganda. Era obeere live example nti bano ababadde baagala okutwala obulamu bwange si be bakagaba bulamu. Katonda ye kagaba bulamu yekka, kubanga baali beefudde bakatonda. Mukama n'abalaga nti yenze kagaba bulamu, nzekka. Kakati essaawa eno Mukama alina ensonga lwaki yakuwonya. Weetabe mu kununula Uganda. Naye olabika osudde obuvunaanyizibwa bwo mu kununula Uganda, olese ekyo Mukama kye yakuwonyeza. Kati mu mulundi omulala tagenda kukuwaayo. Chansi yakubiri. Katumba Wamala, mbadde njagala gwe osooke weebuuze. Gwe mugezi ennyo ku be basse abasajja abo. Gwe w'amaanyi ennyo ku be basse. Then lwaki yakuleka? Mbadde njagala Katumba Wamala omanye ensonga lwaki Omukama Katonda yakulekawo. Kye kiseera ove mu nnyaanya envundu ezo ojje mu nnyaanya ennamu tulwanagane n'abasajja bano. Then Mukama olimuwa ensonga okukulekawo omulundi omulala. Naye essaawa eno ne bakuzinda, Mukama ogenda kuba tomuwadde ensonga yakukulekawo, kubanga bwe yakuwa omukisa tewagukozesa. Ayina ensonga Katumba lwaki Omukama Katonda yakulekawo. Yenze Yekolera Itongwa mbeebasa mwenna okulaba akatambi kano, era mbadde mbasaba mukantambulizeeko katuuke mu buli kanyomero kabune, mu buli kasonda. Andrew Mwenda yakoze statement yawo, kubadde nno mwerabidde omwogerako nti Kakwenza olulimi lwakozesa luweebuula abantu, naye ate namusika sikkiriziganya na kyakumutulugunya, naye olulimi lwakozesa luweebuula abantu. Step brother we yennyini gwe Andrew Mwenda, kubanga muwozi step brother we. Maama wo yali muganda wa mama wa Muhoozi. Museveni nattira mama wa Muhoozi Tanzania oluvannyuma lw'okukizuula nti ono Idi Amin yamusindisa amubega. Ebyo nno mbadde mbisirikidde kyekindeese. Andrew Mwenda, kyogamba ebigambo Kakwenza byakozesa okuvuma step brother kyo bibi nnyo era biruma nnyo okusinga step brother kye yakola Kakwenza. Step brother we yali atutte obulamu bwa Kakwenza, ebivumo tebitta, agumire ebivumo. Omunafu kyakutte kyakkuba. Okubala kiri nti muli b'amaanyi musobola n'okutta omuntu. Oli Kakwenza munafu, mukkirize abakasukire ebivumo. Yenze Yekolera Itongwa. Temwerabira okusubscribinga ku YouTube channel gye bayita Jeno Itongwa Yekolera. Ka YouTube channel mukasubscribingeko obubaka nabwo tubutuuseeyo. Yenze Yekolera Itongwa, musiibe bulungi.